okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals basangibwa ku California Plaza. Sana jali sifayo gendo mutekeze tavuma muntu tayomba mwana wa mpisa nnyo nange kyenkola simulumya sagala nyige gawendi mwana wa bantu tayomba mwana wa mpisa nnyo mwana muwala mulungi mupipi bwati yaterera tayomba yomba tasobola mwana wa mpisa nnyo Suzana jali sifayo gendo mutegeze tavuma muntu tayomba mwana wa mpisa nnyo nange kyenkola simulumya Akasi bajina zitula ku nteba one bicho senga nabo batudde bajjajja we bali banyinaze mwenna ab'emikwano mwenna ono ye mwami wange ono ye mwami waffe kulwa muwala wange Namagambe Sara baleza amaanyi senga tukweyanziza nnyo Zina Baubireko Hola, hola.
Owebale Nyombis. Madam atusikudde mukulu twakugambye tefe bakawesa abaziweesa fe bakisitu abazisitula fe basebagala abaziggalirayo fe bannalumansa abazimansa ogenda kulaba abefumba abali obuyi buno kale tulume tusiiba abagole baffe zaliza sula ekika kyaffe ekyabuzi njagala kyali ki buli kadde omudabo bawubirako mumwano aesiosuberi sakalina nokijisa banatuveeyo abatambula kuweyo wayo otambule mwakyala sebagala tambula nekiki olwawo kusanga digida munga bojja sebagala tulageno yazanya abafumbe amadigida mwetunulire nga muyimba ateyazamuko Madam kale banyina muwereze haga bwatyo ndaba enfufu egigwiramu bwerere atenze mukulu benneewunya abasajja abakiga omukiga nga takwagadde ne bw'ozaala omwana amuwa erinnya linnya ki tikasimire olwo tamwagadde gwayagadde ennyo nankunda ate omulala n'amuzaalira omutwe omunene mukiga ng'amuga alina yitwe allah abakiga mukwano Suzani nina essanyu lingi okulaba olunaku olwaleero era tukwebaza okusingira ddala mwannyinaze Nsobya weebale okukkiriza n'otwanjula mu bakadde Suzani ku lwa Nsobya njogera ku lwa Nsobya akwagala okukamala tosuubirayo mukwano omulala okujja ku Nsobya owookubiri mukama Nsobya tugambe nti weebale kunyuma weebale kulabika bulungi oli mulungi era tagenda kulabayo mukazi mulala mulungi akusinga mu kimuli muno yataddemu kala ya red gwe musaayi okutambuza obulamu bwe bwe twabadde tuvaayo alina ekirabo kye yatuwadde ekiri wano mu kimuli wakati ne tumubuuza nti kino kirimu ki agambye nti mwe mutuuke wa Suzani mugambe nti akaffecce
Wagalako omuntu wa munda ow'okungulu simutegeera nnyo emirembe gy'ompadde empisa zo nnungi abawaane subafa biine muntu wowo munda kwenfiira ekungulu oyaka naye oli mulungi munda kungulu onsikiriza naye oli mulungi munda nebuuzanga nti nze kaddugala okunjagala kyali ki buli kadde n'omubudaabuda nesijula mukwano abensimbi n'osuula eri zaatalina n'ontijjisa kasiimye nange oli mulungi munda n'ekiki nalwawo kusanga mukwano eyo balekubera nga oli mukulaba Delta TV kikole tuli wano n'omugole omukyala akolebwako Sharita's Bridal World yemukozeko enviiri ne makeup yemwambaza gomesi otwala banayo n'omwana anyumye nnyo avuddeyo mu kidaala mukolo tuli mugulaga ku Delta TV akakuba katonye ku mukolo gwe ne tukimanyi nti akakuba kalaga mukisa bannange Susan wanje nyawo likayo mu kidaala muddayo nyawo wabadde watya si wabi walungi ng'onyumye nnyo nanti wanyambaza era twayambaza mulungi otwanguyidde ekikabuda kikanga wanyumye dda amina ennyabo olunaku lwo lutambudde lutasokka lutambudde bulungi ekisinza okusanyusa ekisinza okunsanyusa nabadde neetya nga sisuubira nti nsobola okunyuma naye waŋŋumya ate nojja nonyambaza nekimpa amaanyi ki ekikuwanguza ng'oggyeko obulungi bw'omukwano Katonda Mukama Katonda kubanga omwami wange tumaze naye emyaka 10. Mulina abaana bameka? Abaana 4. Abaana 4. Mwasinkana ludda wabwe? Nsoma nga naye asoma ku university. Nali mu secondary nga ye ali ku university. Netwesanga. Yagamba kigambo kye kyakutengula? Byali no just twasinkana nangamba. Nangamba jango ndabeko wagendayo nadda si yali entandikwa twagendanga kale nga nsanga nga paka era njagala okwogera amazima ti mu myaka 10 tanvumangako simuddangamuko wadde okunkubako nti oba ki wabula mu buto bwaffe bwe twalimu nafuba okulaba nga nina engeri gye muteemingamu nga naawe bya university obimanyi mulinga ngamba nti ddala tunasetolinga naye Mukama mulungi newankubadde abangi batuvaamu abenugusoko bakakase nze mbagamba kimu nti Mukama kye yagatta awamu tewali kigattu tewali oli mukyala Nsobya omu bw'ati ate era ne bwe baba banzijeewo era nsigala ndi maama w'abaana muweereza akayimba muwadde akayimba kebayita muwadde akayimba kagamba nti oli omu my love Geoffrey Lutaaya. Yes. N'erinnya eddungi ly'omuyita linnya ki ly'omuyita? Muyita Henry wange naye ampita Suzana wange. Henry wange. Mukozesa n'essimu emu okimanyi? Yes. Siranga kubaagala ne mukozesa essimu. Lwaki mukozesa essimu? Ogwo mukwano kubanga tanneekengera simwekengera. Basindikira Henry message bagambe essimu mukozeseemu. Era bakimanyi babiva nako. Mama soko we mwala wo kakanga kako. Essanyu ly'omuzadde
omukadde olirabye mwana kuseka ekitegeera owulira otya leero mami mpulira bulungi nnyo mukama kyantuusizzaako era nenyongera mukama nyongere n'ekirala esande ejja tubituukeko byonna biggwe bulungi Susan yagala mugamba kyakufaananidde atya nsanya nfaanidde nga sangita sangita nfaananira bulungi lwe mulaba ku tivi ne ŋŋamba yona bambi bako kyomukuutira kyaba yeesigamako mu bufumbo bwe mami mukama yekka ye tagira takola nsobi ate tabongoota oli ne baba takwagaliza ggwe era nga mukama yasalawo nti oyo yewuwo amalawo ate naki nalo Susan pa high five ye tova ku Delta TV tukole okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals basangibwa ku California Plaza.